Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza owekitiibwa Jalla wa Ala akyatwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Dawusi yaffe ya 25. Naam. Agenda kuwaki, agenda kusomesa shadda mpozi ogasseeko ne aliful maddi. Kali akatini akawangaza nga alif. Tuge tusimbudde tuyina alla owulira toyongeramu alla then alla ene ewangaala alla sawwa nadha lidda anna laqa okitegedde. Allahu so si allahu si allah. Allahu fasawwahunna kantu akusoma dda wali mu bendi fasawwahunna minadh-dhalimina olaba ennyukuta ensirifu twazisoma tegedde eno alifu neeno tegedde because maaso awagumira toga nti mina adha nedda wabula minadh-dhalimina kati olaba kano kawangaza dha eno tegedde nadha okirabye minadh-dhalimina baliddaraka eno alif tebagisoma kubanga maaso waliyo shadda baliddaraka okitegedde. Tukomaawo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.